Eh? Wait. Cheya. Sukono. Kiwanga tekina bye tukola wano. Kati omusajja afudde. Information ono naye oli omusajja amuvumye aliwa oyo n'amuvuma mbu wano mu Buganda abajja wano mbale nyatwala mwana asome leero ow'emmere ate ansindise wamu. Anti byompadde ate gwe oba olina n'okumpa Petersoni Uganda bwe bakwata tulemanga twakabiranga kandi ne bampayo omutwalo ekiteekamu amafu ekyalemesa bimani risoosi tewali mmere tewali ki nejjo baali bagenze okuza kampuni bagiyita PSG. ekyabaddewo twabadde ffe wano nga tutudde twagaza oli ekintu kibwatuka ekisooka sawa nga 7-8 kati netugamba kyaka amasanyalaze ko amasanyalaze ga wano gatera okubaluka so netukifaako twagaza owulira eryokubiri livuga tugamba amasanyalaze tegatwokera mu nju twagenda tuvayo nze nagenza okutuukawo ng'omusajja yeenyuula nga bamukubye amasasi ali wansi mu musaayi
netudduka tutuuka bagenza okutuuka omusajja n'akwata mu nagituuza mukati wabatuuka muveewo netudduka ngaomusajja atambula era omusajja ali wansi ataawo so bwe twadduse netubeerawo netulinda omusajja n'amusirikale n'akwata emuntu n'agitutuuzaamu n'ayimirira wano kumpi n'omusajja eyagamba tewaba asala wano so netubeerawo netuyaluddewo okutuuka omusajja ali awo ataawa tewali ayinza kumujja okumutwala mu ddwaliro so yadde yakubiddwa ng'agenda okufa yandibadde asobola okutaasibwa naye olwokubanga baluddewo tomanya kyekyavudde ku mufa kuba yataaye n'agamugye nga tasaba kwogana engola bakuba emikono so poliisi we yatuukidde omusajja yenna emundu ali wano bwati n'omulambo nga takkiriza so yatuukidde omusajja yakusise bamusitula muteeka mumotoka mutwala yamukubye essasi n'agwa wansi esoosa omukuba yamukubyewo wano efulumira wano nayisawo eddakiika nga 5 ndoza ng'alaba tannafa n'amwongera eryawano eryamuyuzizza omumiro tegeera ko abagenzi omutwala ng'omumiro gukoze ki guyiikayiika guti omusaayi gujjawo guti nga yenna kitegeera kampuni mbi gana mafuta like abasooka be baali abalungi naye kati okuva kweri kampuni eyabba ssente baleke batuuse baleete bano bakambwe ekitegeera kubanga wano ewaffe bo batiisatiisa waliwo n'omukyala yapakingako emmotoka mu kugenda ogijjawo omusajja n'amugamba togikwatako kono nataddewo emmotoka tesaalabye gwezera pakinze mu lodikizaako ganja kuba Amasasi kasi twataasa mutaasi omuvubuka yava wano okukanika n'agenda wali nga sente ndeeza amanyi mukyalimu ssente agenda okutuuka wali saa zaalinga 10 nga amaze nnyo amafuta gakumitana agenda okukwata mu nsawo nga talabamu ssente nga omanyi omuntu osobola otambula nabagakamba lekere wano tukiyange ngende ndeeta ssente no nepiki sirikale n'amukwata amataala namuga tojja gijjawo so mukugamba nti tojja kugijjawo ne balwana ne batandika okona omu ku bawala b'okumafuta namugamba mukuba Amasasi olinda kimu like ba Amasasi kintu kyangu ewaabwe kati era naffe tuba mu kutya kitegeera yes omusajja yadde mukambwe yakubisiza munna Amasasi mu bukambwe ekyokubiri bakozesa ebiragalalagala kati ng'abo bennyini badde n'emmanju ewaffe kitegeera ne banywa enjaga olaf tubalabako naked eyes emmanju banywa enjaga like bakozesa ebiragalalagala bingi kitegeera okubeerawo nga bakuuma bavaawo ku mafuta like ababaisaawe 12 ne badde n'emmanju ne banywa enjaga bakozesa ebiragalalagala omusaala mutono bayala abantu babawe like babongeze ku musaala babawe emmere abantu enjala ebaluma omwezi guggwako kati nga bulaba oyo nze kyemmanyi omwezi gwaweddeko ng'ayina ebintu ebyamutabudde dda ate gojja olinamu kasente like olinamuka engeri gy'omuyisizaamuko ku maaso alaba olina ssente ye mwanvu akola kiro akola misana kyafuna kitono abantu bano balakinga ebintu bingi enjala ebaluma omuntu ayinza okukola kati ng'oyo yakubye Amasasi saawa 9 waliwo tulinawo edduuka najja neyewolawo erindaazi n'amazzi n'amala omwezi nga tagisasudde nekubona ayagala okuyita bali bubi kitegeera banaku ayinza n'okukola ekintu lw'akasente akatini ennyo ekitegeera basobola n'omumanipulatingamu ebye n'akola ekintu kyatandika because of money ekitegeera just ayina okulya ekyenkya ayina okulya ekyenkya naye omuntu n'alyamu ekintu omulundi gumu ate ng'akuuma emmaali ey'obukadde tebalina mmere like bakuumisa abayala what do you expecting omuntu omuyala naye ng'alaba ekintu emmere eriwali kitegeera so singa babongeza omusaala singa babawa emmere kitegeera bayinza okuba abantu abakakamu naye kati bo bafuna obukyayi ku muntu yenna nga kati for example no gwe yakubye Amasasi amulaba apaakinze wali emmotoka alabira ddala omuyiseeko tumubuuziza alaba nga olina engeri gy'omuyisaamu amaaso beevaako amannya mpitibwa Kebajiko defense w'ekitundu kino omuntu gyakubiddwa Amasasi oyo Agaba embeera yabadde mbi nnyo kuba abantu kyabadde kyakanze nnyo abantu okulaba nti omuvubuka akubiddwa Amasasi mu mbeera etetegerekeka buka baade bazze kupima ttaka ze emabega atonye wali Markstone abanoonya wali Markstone
kati najja wano nasinkana omusirikale ne beexchanginga ebigambo. Beexchangiza ebigambo oli n'amugamba gwe tolaba nti tuli kupima ttaka. Omuvubuka n'ava mu mbeera n'akola ki? Yasse step 2 n'akuba omuvubuka amasasi n'agwa wansi. Yamusolasoola mukubye essasi limu. Bwe yagudde wansi n'amwongera eryokulala mu bulago. N'amukuba wano mu mbiriizi buno waati. Bwe yagudde wansi n'amwongera eddala ery'omu bulago. Awo omuvubuka n'akola ki? Tetugezaako okumuyoolayola nga tulowooza ng'akyalimuko omutima gukyakuba oba nga tumutwala mu ddwaliro. Naye yafiiridde mu kkubo nga tetunatuuka mu ggwaatiro. Yatuuse mu ggwaatiro, okutuuka mu ggwaatiro nga yamaze dda okufa. Naye nze kye ndowooza bano abakubamundu naddala bano aba security company bali half-baked. Bweyongera oba traininga engeri gy'okozesaamu emundu. Kuba ebintu ebyo by'okugamba omuntu at least yandibadde amukuba amagulu n'amudisaminga okusinga okumukuba bukubi n'akola ki? N'amuggyawo. Abantu olw'economy engeri gyeri nti esente zibuze, ndowooza kyensuubira lwaki abantu beeyisa bwe batyo. Ne security companies zongere ku musaala gw'abakozi babeera awo nga kwegamba bali awo bwe batyo obusente obafuna butono okukakkana nga omuntu ekintu kitono we kikimujja mu mbeera n'akakkana nga akuba omuntu amasasi kuba omusaala gwafuna mutono n'embeera gye bakoleramu akola kuba ku makya paka lwagulo nga tafunye kakulya. Kyegamba kati bw'otuuka ng'alina n'enjala ye n'okantu katono we kati aba asobola okuba mu mbeera n'akuba amasasi. Eyo kyensobola okugamba abananyini makampani ago aga security abantu bawe babawe ku ki? Batandike okubawa ku mmeri. At least basensitizing n'omugaso gw'engeri gye bakozesaamu emundu. Si buli kintu nti osobola okubawo ku emundu. At least wandisoundinze verbal warning mugambe imirira oyeyongerayo ngenda kukuba. Naye si kukuba ku muntu masasi. Embeera eyo nga wakoze ki? Nga weeyabadde weeki. Yasoose n'amukuba essasi limu. Kati basoose bamaze okuexchanginga ebigambo n'asindika ki? Ono n'amusindika owa security n'asindika oli va muviira wano. Oli n'amugamba kati onsindikira kinga yagambye nazze kupima ttaka. Bwe yamusindise n'ono n'amusindika. Then awo oli yasse step 2 n'amukuba essasi eryasoose. We yagudde ku ttaka wayise eddaka nga 5 n'amwongera eddala ery'omu bulago eryamukiriza eryamutuuse okufa. Twatuuseeyo okuba nti obabaddewo osi nga bali guarding embeera okulaba nti tebakwata ku mulambo. Then oluvannyuma lw'eddakiika nga 5 bakola ki? Ne bamukwata okumutwala mu ddwaliro. Nedda awo sofa tebatwala obuvunaanyizibwa okukola ekyo. Sofa waliwo kampani ezimu ezijja naye sofa eno ey'abano tebadde teripootingako nga kujja twanjulira bwe bati ne baze mu kitundu kyamu okukuuma. Amannya gange nze Lugolo Richard Kasiriivu, ssentebe w'ekyalo Kiwanga Rwanda. Tulina obweralikivu bungi abali ku byalo wansi naddala obw'emmundu. Simanyi ennaku zino kyagwawo naye okuva we baatulisa minisita Amasasi abakwata emmundu bano bajjinga bakifuula omugano. Kati ekintu kitabuse butabuse omunyizaako katono ng'akutulisa. Bwe tugenda ku incidence eyabaddewo ntyo eteeberezebwa okuba nti babaddemu n'ekaayana y'ettaka. Ono yagadde okupima alabe gy'ayita akayinya nga neighbor yazimbira gye kali ayagala okujja alabe we kali awatuufu. Kasoosesa ba permission omusirikale amugamba vaayo. Enziramu gye bazzeemu eyo neevaako obuzibu obwaleeteddwa omwana waffe okuluzinga omwana waffe. So mu mbeera eyo ekyo naalisabye IGP ateeke regulation ku private security guards abawe guidelines ze balina okutambuliramu. Kuba ekitono lwakiriwo okuba amagulu muntu n'agira ne tumanya nti obusungu wabadde nabungi ne bakuwolesero. Naye buli w'okuba notta omuntu ose pulezidenti ose minisita w'enkya. Ekyamazima kiri nti rubber bullets nange nziwagira naye rubber bullets onooziwa buli omu. N'owa poliisi naye ogeramuwa rubber bullets. Kuba tunolonira incidents ezibaddewo aba Securiko batono poliisi ate police officers be basinze okuba live bullets ezo. Kati aba Securiko tusobola okugamba yes tugende mu rubber bullets naye regulation ogikoze otya ku ba Uganda police ku ba UPDF.
okulaba nga tukendeeza incidents zino ezibaawo. Nze kyendalisabye gavumenti eyongere ku busaala bantu bano, motivation ekolebwe in every sector. Motivation ekolebwe in every sector okulaba nga tutereeza sisitemu yaffe. Abantu bano basula bubi, abantu bano balya bubi, embeera mbi, naye ng'akuuma banka ya biliyoni bukadde na bukadde. Kyensaba nga omukulembeze nze Mulanda Faruku eri gavumenti eno abakwatamu babeere engeri gye bakola ki gye boogera nabo, kubanga naffe ffe nga abakulembeze ba wansi tetuyinza kumanya oba emmundu zino bwe bazibala nga bwe baleeta nti abo abakampani Securiko abakampani okubaleeta mu bitundu byaffe naffe basobole ng'okutwanjulirako. Mulimu nga poliisi bemanyi, kubanga bw'amala okozesa emmundu eyo bazitwala ku poliisi ne bakola ki ne bazikuuma ne bazijjawo kiro nga bagenda akola ki kukola. Kati mulimu abatatwalayo. Kati ffe tetugenda kumanya nga iffe abakulembeze ba wansi tetugenda anoonyereza tuti ani oba yatutteyo emundu oba tebaatutteyo, simanyi ngeri gye bakikolamu. So nze nsaba okusaba kwange eri gavumenti ndi mukulu Ochola ayingire mu kintu kino aveeyo abeere engeri gyasomesaako abantu, kubanga ekampani zino z'abantu banene si za muntu wa wansi, naye aveeyo abuulire abantu abo abavunaanyizibwa ku kampani ezo, basomese abantu abo, kubanga balituwa abantu nga babisi bali kubeerako embeera eyo, kubanga eno si ye issue esooka, ne issue ey'okubiri yaliko kirekera nagirabako maaso ku maaso, era yali efaanana mu mbeera efaanana nga bweti. Wabaddewo okwekaalisa era okuva mu basirikale olumu. Nze amasasi gonna gaabuze wendi wano. Esasi eryasoose twalowoozezza nti oba mmotoka ye yabisa omupiira, nenvaayo mu dduuka nenzija ndabe kiki ekiriwo. Naye bwe nabadde ntuuka Meri Fuel Station nempulira esasi eryokubiri, nensirayooko emabega kuba olwo nategedde nti sasi. Mu kuddayooko emabega ne ndaba ng'omusajja yeevulungula wansi mu bisooto ng'omusaayi gumuggwamu, naye nga tetukkirizibwa kutuukawo kuba omusirikale yabadde takkiriza muntu yenna kumusemberera era ng'akutte emmundu nga yeekana. Yabadde amuvudde nga mita nga 6 kuba omulambo gwe yakubye waali ng'azzeeko mita nga 6, naye ng'ali mu takkiriza muntu yenna kujja mukwatako oba omuyamba. Waaddewo omukyala alabika amulinako Oluganda yagezezzaako okujja asitule naye yamugaanye. Amukwata mundu bano boolesa obukambwe obw'ekika ekyowaggulu, naye naffe abantu twebeereremu, kubanga bw'olaba omuntu akutte emmundu n'akugamba kintu kitono nnyo, kyonna kyagambye kikole, oba kutuula wansi oba kukola kikole, kuba ne bwakutwala ku poliisi togenda fiirayo. Ojja kuvaayo oluvannyuma kasaba n'azuula nti tolina musango.